kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki. Beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Okay. Enkola eyo era nva kwogera abakola ku system yaffe ebyumba bya kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Yes, Simon Byabakama, chairman wa Electoral Commission, ono ye chairperson wa Electoral Commission. Gye buvuddeko abadde agenda maaso n'okubeera nga abuuzibwa akana n'akataano mu byagenda maaso mu kalulu ka 2026 general elections. Kakati mu mwaka ogwa 2026 Simon Byabakama twamulaba nga afulumya electoral results mu January ng'ennaku z'omwezi 17 2022 era yanaaba ensonyi maaso Simon Byabakama n'alangirira Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura ng'omuwanguzi nga president omulonde era nga wangulidde ku bitundu 7 n'obutundu 65 ku 100 mu bululu obwava mu Uganda. Kino nno ne kyennyamiza nnyo eggwanga era ne basigala nga bawuniikiridde nga banyenya n'omutwe. Wabula bannayuganda tebaakomwawo, bagenda maaso n'okubanja electoral reforms. Bagenda maaso n'okumubanja electoral reforms gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wuliriza, era Byabakama we yamalaawo n'ategeeza eggwanga mu Apuli mwaka guno gwennyini gwe tulimu yayindikatinga ng'agamba nti commission erinze official communication okuva mu cabinet meeting basalewo kyekyenkomeredde, basalewo n'okupostinga ebyava mu electoral transactions. Era bwenjogerera ekibiina ekya Electoral Commission kibadde kiteekateeka kubanga kirayiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'omukulembeze omujjuvu mu kalulu akawedde aka 2026. Era ng'ennaku z'omwezi 12 May bwe bategese okubanga bagenda kulayiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa, era omukolo ogugenda okubanga guteekebwateekebwa ogw'okulayiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye teeba ki ekigenda mu maaso? Wuliriza. Kugambye oli ku Yugi Update Civic Osinziro bango otuwuliriza, mbalamusizaako nnyo mwenna bali mu ganda oli ya weekend, nammwe abava mu masinzizo mwenna mbalamusizaako nnyo. Kakati mu kaseera kano nga Byabakama yayiirawo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni omubiri okukyusakyusa ebyava mu kulonda, newankubadde bamusaba electoral reforms tazisubmitingayo. Akatambi k'ensoso kuterako kalaga Byabakama embeera gye yalimu nga yakuteebereza byagenda mu maaso n'okugamba bannamawulire. Era yeerabira nti nno bino tabigamba bugambi munnamawulire wabula abigamba eri eggwanga. Tulaba akatambi akajja katambulira ku social media akali kagenda mu maaso n'okupresentinga results ezaava mu Electoral Commission okusinziira ku byuma bya bikalimagezi engeri gye byali bisomamu. Era nga results zino zaali zikulaga nti siza AI. Kikulaga ki? Nti waliwo eyalinkinga intruder eyali mu system yaabwe eyagenda mu maaso n'okukuba ebifaananyi bino naye nga akakozesa kamera y'essimu. Akatambi ako kasaturatinga era ne kazaalira Byabakama ebizibu. Kamuzaalira kati ebizibu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira bannayuganda bagenda okuyingira mu kalulu kano aka 2026 nga basazeewo bagamba tugenda mu kalonda kakuuma na kabanja. Kati bamanya ngeri ki gyagenda kabanjamu. Era ebikolwa ebyaliwo mu campaign naye nga campaign zino z'olaba ziba zivunaanyizibwa ku kitongole kino ekya Electoral Commission. Naye ekitongole kino tekirina paati gye kyazannya ku ludda oluvuganya gavumenti nga lugenda mu maaso n'okutulugunyizibwa, nga lugenda mu maaso n'okutulugunyizibwa mu mbeera zonna. Ekibiina kino kyesuulirayo gwa naggamba ne kyefuula ekitaliiyo. Era gwe guno omwaka gwokka gwe twali tulabye. Wuliriza,
gwe guno omwaka gokka gwe twali tulabye ekitongole ekiramba ekya Electoral Commission nga kigenda mu maaso n'okwesulira ogwa naggamba okusula wansi emirimu gyakyo gye kirina okwekisasayizinga activities zaakyo ne kizikwasa ebitongole ebirala ebitavunaanyizibwako okugeza ng'ebya UPDF, CMY, JET, SFC nga ebagenda maaso n'okukalinga exercise yandikalingiddwa Electoral Commission. Can you imagine? So ye embeera bannayuganda gye batambuliramu mu kalulu kano akawedde aka 2026. So kati gwe ali eyo ng'ogenda maaso n'okunyooma bannayuganda ki kye bakozeewo kuba mubabuuza mukozeewo ki okusinziira ku byali ku pulaani yammwe wawe mutuuse. Kakati ekitongole ekya Electoral Commission saako ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bo bakimanyi bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu waatuuse. Mwami Yoweri Kaguta Museveni nkugambye ategeka kulayira ennaku z'omwezi 12. Kyokka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirira nti akomawo mu Uganda. Tamenye lunaku ki, ssaawa mmeka n'okudda kwe tekumanyikiddwako mayitire. Kakati bino byongera okuba nga byeraliikiriza gavumenti ne Simon Byabakama ng'ate bagenda maaso n'omubanja electoral reforms. Ya biki yasinziira ku kyokulangirira buno obuwanguzi eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wetubanga tulankinga ministries ezisinze okuperforminga obubi omwaka oguwedde n'omwaka guno, ekitongole ekya Electoral Commission kiteekebwa ku mwanjo. Ekyo kyenjagala otegeere. Tujjukira bulungi nnyo mu Electoral Commission Secretary mu March 2026 Electoral Commission yappointinga Mr. Richard Bambo Kamugisha nga new secretary ng'ate ng'ennaku z'omwezi 4 2024 ono yali alondeddwa era appointment eno yalinga key step okusebulayizinga commission technology management saako n'okufollowinga elections. Kakati mu February ennaku z'omwezi 26 okusinziira ku byagenda mu maaso n'okwolesebwa Electoral Commission engeri gye exercisingamu omulimu gwayo, Uganda Law Society yagenda maaso n'okubanga ekoowoola okuresigninga kwa Simon Byabakama chairperson w'ekibiina kino ekya Electoral Commission ng'agamba okusinziira ku byagenda maaso waliwo ebintu ebitagenda bulungi, professional scrutiny, nga basinziira ku byava mu kalulu aka 2026 mu general elections n'ebyatambulira mu campaign 2025. Uganda Law Society ng'eyita mu mukulembeze waayo Isaac Semakandi bagenda ne bakoowoola Simon Byabakama nga baagala alekulire entebe ya chairperson bw'ekibiina kino alekulire kubanga emirimu gyali gimulemye okutambuza nga bwe gyali girina okubeera. Bamugamba alekulira kubanga biganye, tuba tubitunuddemu biganye. Tujjukira bulungi nnyo ku polling station ezisinga Byabakama ya meetinga international electoral observers agende mu maaso n'okubalaga commitments ez'ekibiina kino ekya Electoral Commission, okubalaga transparency ne erigo enhances ezigenda mu maaso n'okukalingibwa mu kibiina kino n'engeri gye bagenda okutambuzaamu omulimu ogw'okulonda. Tujjukira bulungi nnyo, saagala weerabire, waaliwo olunaku lwe twandiyise election day management. Tujjukira mu January mu polling stations Byabakama nga agenda maaso n'okwadressinga technology omupya okukozesa fingerprint oba ekinkumu okugenda maaso n'okulonda ng'oteeka mu test kinkumu n'overifyingibwa n'osobola okubeera ng'olonda. Era kino yakiyita National Voters Register
nga tukozesa kibayita biometric device machine. Naye tujjukira bulungi nnyo zino device biometric zino zafeiringa, zalemererwa era tezirina mulimu gwe zaakola. Wabula zino njagala okujjukiza nti zino biometric device ze baleeta ku polling stations zaleetebwa na Simon Byabakama. Wabula eyo idea yatuulizibwa mu Electoral Commission, baafuna meeting. Nga omanyi sectors ez'enjawulo ministry ezisinga zonna zitula ku kintu. Baatuula nga tebalina ngeri ki gye bayinza kubbamu ssente za mubibwa musolo. Wabula eno yali key. Kino kyali kibapoovingirawo ekkubo ey'okukumpanya ssente z'omusolo, kubanga baali bakimanyi nti biometric devices zino tezijja kukola era teri nsi yali ezikozesezzaako ne zikola. Era ebiseera ebisinga bazireeta singa wabeerawo olukwe lw'okubba obululu. Kati zino biometric device bakiteeka mu budget era Uganda n'etambula emyaka gyonna ng'etagetinze nti mu kaseera ak'akalulu waliwo budget ya ssente erina okufulumizibwa ku biometric devices zirina okufulumizibwa okuregistaringa buli kiisa anaalonda ng'alina kukozesa fingerprint. Ssente nnyingi ezaatotomokaawo, ndeeta ebyuma bino tebyakola kubanga bo baali bakimanyi tebigenda kukola. Era ebyagaana okukola, Simon Byabakama yagenda n'agamba abalonzi bakwate ekkubo baddeyo ewaabwe, baddeyo mu maka gaabwe. Jjukira ano baagenda tebalonze, baddeyo ewaabwe waka batuule bamaintaininga eddembe. Olowooza kino kyali kikolwa ki? Kino kirimu ebikolwa bibiri. Waliwo ebikolwa ebyali by'okwagala okubba funds ezagenda mu biometric devices zino, ezo zo zabbibwa tetugaana. Era waliwo n'olukwe olw'okudireyingisa abawagizi baali ku ludda olw'opposition obutalonda nga babaterawo ddire nga beekwasa biometric devices zino. Ekintu kyonna kyonna ekinagambye ekinkuumira Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza akiteekamu ssente, akiyiwamu ssente obuwanana n'obuwanana, nga n'ekigendererwa kyakufuba kulaba ng'alemera ki mu buyinza. Kaakati nno zino biometric device oyinza oga zaali za mugaso ki? Tezaali za kulonda, zaali za kiguumaaza kubalaga nti n'embeera eganye basobole okudireyingamu ku tayimu y'abo abalina okulonda baleme kulonda. Naye kaakati ebintu byefudde dda. Simon Byabakama bamubanja electoral reforms tazirabako, bamubuuza bye walangirira wabisinzirira ku ki, polling station ki, mu miruka ki, atamaaso. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza. Byabakama we yavaawo yagenda mu maaso n'okola public statement. Era n'agenda n'agamba tagenda kubanga atiisatiisibwa okuva mu state officers oba okuva mu political wings okusinziira mu byava mu bye yalangirira. Tagenda kubanga atiisibwa ebyo bye yalangirira byebyo muba mulinayo ebyammwe mwe mumanyi, ng'akaze n'amaaso naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti bye yalangirira si bye byava mu kulonda. Bannayuganda gwe baalaba nga balangirira si gwe baalonda. Kakati njagala okutegeeza nti embeera ng'egaze. Bukyanga lubanga lwa mmindi, bannayuganda beetaaga okumanya. Bakaawu nnyo baagala kumanya zino results n'obululu bwe baalangirira ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa bwava luddawa, miruka ki? Kakati bannayuganda batuuse ekiseera nga bali mu kubanja ki? Babanja obuwanguzi bwabwe. Njagala otunuulira ensonga eno. Bannayuganda bakoze buli ekisoboka, bayiyeewo omubiri, beefiriza buli kimu, bakoze buli ekisoboka okulaba nga bataasa eggwanga lyabwe. Niwankubadde gavumenti yo esazeewo kubayisanga kyonziira. Ate bino byonna ebikola bibadde bigenda mu maaso n'okukolebwa nga Electoral Commission ebiraba, eyawaabwa obuyinza obuvunaanyizibwa ku bitambula byonna mu campaigns ne mu kulonda. Kakati njagala nkulage abali ku ludda olw'opposition beewera nkolokooto bagamba
ekijja kijje twagala twanike ekitongole kino ekya electoral commission era n'okulaga bannayuganda tubalage nti nno tubanja obuwanguzi bwaffe baagala kulaga nsi mazima biki ebyagenda mu kulondwa bakimanyi bulungi nnyo abakulu bano nti okupatitioninga oba okuteeka okuba electoral commission mu kkooti okubanja obululu bwabwe tekigenda ku producing award fruitful results naye at least kijja baanika obuziina okubalaga engeri gye batamwatamwa n'okulaga eggwanga engeri obuwanguzi bwabwe gye bwabbibwamu bo ekyo bwe bakiraga eggwanga bo bagamba at least ekyo kiba kimala wuliriza njagala nkuteereko akamu ku katambi kabamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Platform abagenda mu maaso n'okukwasisa ensonga eno mu baamateeka okwanika n'okwexposinga Simon Byabakama okubanga ne electoral forms zennyini zaamubula yalemererwa zisabumiitingayo kati bo bagamba bakoze okunoonyereza era ne bakuŋŋaanya buli muluka buli polling station banyina electoral forms so baagala kumanya ezaabwe zikwatagana n'eza Byabakama babuuza Byabakama chairperson w'ekibiina kino ekya electoral commission nti ezizo ziriwa abula talabikako nazo zennyini tezikubikako kya mulubaale kakati waana ekinyusi we kiri wuliriza tunuulira oli ku Yugi Update TV sinza obanga otuwuliriza gwatana tweyongako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako Kamalo Bashi yalinga akatambi kano n'oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo tubagamba era kati press conferences zonna zitubaddeko twabagamba nti wewawa tetwagenda mu kooti naye twagala obujulizi bwaffe tubulage ensi n'abantu
kakati Simon Byabakama ateereddwa ku nninga okuba nga abanjibwa DRC forms naye ng'akatambi ke nabateereddewo mu kusooka ng'agenda mu maaso n'okufutyanka n'okwebuzaabuza kankabaddizeeko musobole okwetegereza kiki Rubongoya oyo ye Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform kikyabadde agezaako okwogerako nti chairperson waaba ng'asobola okwebuzaabuza muneebuzaabuza weetyo kitegeeza waliwo ekitagatta era waliwo ekitali kituufu. Kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki? beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Okay. Enkola eyo era mba kwogera abakola ku system yaffe ebiyumba kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Mu bye yayogera ekyamazima temuli na kimu kikwatagana ku kibuuzo kye baamubuuza oba weetegereza lwaki banange lwaki ministries zonna amasiga gonna agatwala eggwanga mu maaso bannayuganda ge bandigyesigamyeko lwaki gayiwayo eggwanga waki gatunda eggwanga lyago lwaki olw'obusente obutono kyobulaba sisitimu eteekeddwa okuba nga ekyuka gwe munnayuganda kkiriza oba oyagala oba toyagala oba oyagala gavumenti y'enaalemu eriko batoyagala kubanga singa gavumenti ekyuka obuyinza bujja kuteebwawo era ne constitution addemu akwatibwemu okusobola okuprotekitinga empagi zino ezifuga eggwanga omuli ekitongole eky'essiga eddamuzi omuli ekitongole ekya electoral commission. Ekitongole kino kyetaagisiza ddala obukuumi obw'enjawulo nga toli n'omu ayinza kitankanamu nga kiri independent. Ebimu ku byetaaga okukyusa singa obuyinza buba bukyuse mwe muli n'ekifo ky'obwa sipiika owa paaliyamenti etteesezo ekkulu ery'eggwanga olukiiko lw'eggwanga ateekeddwa okuba nga alukulira era ng'ayisaawo ebiteeso ateekeddwa okuba nga ali nnyuto nga talina kyekubiira ateekeddwa okuba nga takolera muntu wabula ng'aweereza ggwanga. Naye singa tunaagenda mu maaso n'embeera eno nga sekita ezo tetuzikutteeko za nkizo nno nnyo kubanga ezo zonna zirongerwa muntu paaliyamenti yeronda sipiika wa paaliyamenti naye wano mu Uganda kikutunuulika ng'engeri ekiri mu demokrasiya in a democratic way naye si bwe kiri kubanga kiyasooka okukola Mwami Yoweri Kaguta Museveni kwe kutondawo constituents ennyingi era mugenda otuuka mu kulonda nga ekibiina ekiri mu buyinza ekiri mu regime ekya National Resistance Movement kiyingiza ababaka abawera 8 nga mweno temunnalonda n'okulonda temunnalonda kubanga sub countries oba constituency eziwera 8 abavuganya baliko nga independent tebali abavuganya kitegeeza abayiseeyiseewo dda. Ensonga ogitegedde kakikufizigira ekifaananyi ki nti Uganda etambulira mu ngeri ya demokrasiya kati mugenda okujja baabuwe babalonda ate ne babalonze ne bababba ne bapointingamu balala ng'ekigendererwa ki kyakuyisa biteeso ebireetebwa mu paaliyamenti era kati okulonda kwa sipiika alina kulondebwa ababaka ba paaliyamenti naye ababaka basinga okumulonda babaka ba NRM era sipiika wa paaliyamenti aba ava mu kibiina kino ekiri mu buyinza. Lwaki? Kubanga bakyeteekerateekera dda nti mmwe ababaka mulina kgendera ku kya mukama wammwe kyabagambye nti mulonde ono kubanga it's a matter of raising hands. Mulina bakubisa jakisi bukubisa nnamba. Mmwe ababaka abatuddeyo ne mba temwagala sipiika aliko gwe babwanga tebamwagala nnyolwa okuba nti omukulembeze abagambye ekyo kyenjagala era kyebagenda oyisaawo ate tekikomeeko kokka wabula kyonooneramu ne ssente z'omuwi w'omusolo bagenda mu maaso n'okubayozaayoza oba n'obakkirisikanya obasikasika twandiyise seducing mu paaliyamenti nga babwayo ku busente abo ne bagaa kati mulondooli era olugenda okulaba ngawe bito ebikomekerezeddwa. Kati ebya Uganda bizibu nnyo kitegeeza eggwanga lituuse lyetaaga change
teri muntu agenda kuvaayo akyuse bintu ngeri ki gye bitambula mu ggwanga lya Uganda. Otunuulira embeera bannayuganda gye balimu gye batambuliddemu biseera by'akalulu, kukwatibwa, kubibwa, kukyunyizibwa, oli n'akwatibwa watali musango. So zino embeera bannayuganda nze nkiwa bimu ku bintu bye bakooye. Otunuulira ku byali mu kalulu, eno yali military operation yennyini, era ekitongole eky'Electoral Commission kivunaanyizibwa nnyo ku bintu ebyagenda mu maaso. Toyinza kuŋŋamba nti no gwe exercise ogirese ekwasaganyizibwe ebitongole ebikuuma ddembe ng'ate ggwe ekitongole eky'Electoral Commission gwalina okwenyigiramu n'okwasaganya ensonga zino. Ebyo na byonna twabiraba. Twalaba wano nga opposition kyokka ali mu ssemateeka amulagira bulungi nnyo okuwagira presidential candidate gw'aba ayagala, kuno tebaamuwa mwagaanya. Ebitongole bino bye baasindika okujja okwekisasayizinga activities in the Electoral Commission zajja munnange nno tezimanyi kigenda mu maaso, era bwe wali tobanyumiza ku kiki bateekeddwa okukola ekisaanidde n'ekyo ekitasaanidde. Kakati ye omukulembeze w'ekibiina kya National Platform yalaba ebyo, weyamala obbiraba n'agamba we mutie mwagala okukwatamu bannayuganda, ensonga n'azitwala ku leve endala. Era munaatusonyiwa mwabagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola kikyamu nti atunda nsi ye. Webanga Uganda wano lyekkubo lyegenda okuyitamu ofuna emirembe, bannayuganda beeyagaleko, ababanja abaabwe basobole okubeera nga baanukulwa bakomezebwawo. Bannayuganda bagamba eri kkubo sibbi, leka olikwate, olibanga lyerigenda okuleeta emirembe, kubanga bannayuganda bangi babonaabona, bangi bakyunyiziddwa. Amateeka tuli mu nsi nga amateeka tegakola, tewali justice. Ebitongole by'essiga muzinga tebikola, byonna bikolera omuntu ki omu. Kakati embeera eyo muganda wange tujoogerako, naye si buli omuntu nagyenyumirizaamu. Nedda, kino njagala okitegeere, teri yenyumiriza mu mbeera eno. Era byakwekaninkirira buli muntu mukoowu ku bigenda mu maaso. Okumanya gwe atannakoowa nandigambye nti nno oli musiru nnyo, naye makozesezza ekigambo eky'amaanyi. Osooka n'oweebuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitawa ng'agenda, ye ebbanga lye yamala myezi 2 ng'ali ku haidi yalinga luddawa, waaki teyakwatibwanga, yayitawa. Omuntu tayinza kumalako na situation eyo nga talinamu ba mukago, eiza mu government eiza mu magye. Kitegeeza ne mu bo bennyini bakoowu. Ojja kugenda okwetegereza nga akabinja akagenda mu maaso n'okuduumira effugabbi mu ggwanga Uganda nga kabinja ka lubatu bubatu. Ninga bannayuganda muli awo mwebase. Oli ku Yugi Update TV nyongera okutangazaamu gwatanatweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Embeera weetyo weerigwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera weetyo weeri mu ggwanga lya Uganda. Nga bulijjo tutera okuyitaayitako nga tufundikira olunaku lwaffe, olunaku olwaleero tuluyitako mu comment section. Aba bagenze maaso n'okuteesa batava ku mugutu guno gwa Yugi Update TV. Mulimu Sharifa Nagawa, webale kuteesa. Mulimu Tech Nopop 8, webale kuteesa. Sylvia Dike, webale kuteesa. Gwoli muteeseganya, muteesa mulungi, oteesa nnyo buli nsonga zonna ezijja ku Yugi Update TV ozenyigiramu. Kakati ani omulala? Ni omulala. Nagaye gwagala tweyungako, ekigambo bwe kiri awo subscribe kikoneko. Masasi Robert, webale kuteesa. Doreen Tendo, webale kuteesa. Muteesezza bulungi nnyo. Waligo Musa nawe oteesezza, webale nga ye munyumirwa eggandalo lya weekend ligenda tubayitaayitamu wano mu komenti zammwe ezikola nnyo amakulu. Maria na Kabuye, yes, webale kuteesa. Niyo omulala Sempijja Sulaimaani Kasule, webale kuteesa. Kakati Nava B nawe webale kuteesa. Sylvia Dike nakumaze, Princess Love awe mumutera nnyo okujja okuteesa ensonga kimbayitamu. Katoni 187
Josephine Naka Josephine simanyi Namala Forester mwebale kuteesa obadde oli ku Yugi Update TV munzikirize nkomaawo mbagaliza olunaku olulungi mweraba